This is Inside Out. Alright, kale nkwandiza ku the Inside Out nga bulijjo muli omukyano bannaffe abatulaba era abatugoberera mwewala okubeera ku mikutu gyaffe mwewala obubaka bwammwe bwe mutuweereza mwewala okusiima abantu ab'enjawulo be tuwaya nabo nalabye comments eziwerera ddala nga mwewala ku Dr. Spire Sentongo the cartoonist nga nambaga nti omusajja yoyo bulijjo omusajja nga bw'atyo mutono bw'atyo bwafaanana naye ebigambo bye binene kale ne leero ndine mukwano gwammwe nnyo era mukwano gwa bannamawulire Harold Kaija nakoma okusinkana naye nga ye Deputy Secretary General owa FDC njagala kakasa oba yakyali sebo nsanyusa okulaba. Happy New Year's. Ebiri joka tegiringa esatu ejinza giweereza byonna yegira giweereza esatu bwe gitayingira mwena alla yabakoze eki aba ayambye naye nga tuludde okweraba. How are you today? Today I'm not fine nakyala gye kintawaanya naye mu Uganda tosobola kubeera fine. Uganda nsana zo z'okubeera fine naye nga mu Uganda oli okubeera fine olina okuba nga gw'oli ku trigger evuga ebitambula naye tosobola kubeera fine kubanga omuntu okubeera fine abeera fine ye muntu okuba nga oli bulungi ne n'abo abakwetoolodde nga bali bulungi. Ekyo nno abasinga tetukitegeera tulowooza nti gwe kasita obeera anti kati kiwano kye bazimbye gwe beera bulungi abo tebakukwatako kyova ne be bagula mu opposition bamugamba gwe ogenda kubeera bulungi tukuwadde omulimu tukuwadde emmotoka kati omwana mulirwanaawe najja nabbako ettaala bwe ya mmotoka nga yabbeeyi nga yetosa digula mu nsi eziteredde bagamba nti bw'obeera obubi mu makaago bw'ofuluma ebweru you enjoy ebyobugagga by'ensi. Kaakati ffe mu nsi yaffe bw'obeera bulungi mu kisaakaate kyo ofuluma ebweru bwot ng'ogabana n'ebizibu bya Uganda. Oluguudo olubi, ababbi abali ku street nga tekuli masannyalaze, abavuga obubi, olina ssente naye nga mu ddwaliro teri ddagala ne bagamba ssente zaabaddewo naye nga bantu balina kyakkola n'oyagala omwana waasome ng'essomo eddungi toliraba so n'obeera mu kwesonga ng'ekizibu kyo si ssente ekizibu by'essomero kye bisobola okukola. Yes, era njafuna nnyo obudde okunnyonnyola narrative eyo okugijjamu n'abala ate yayingire n'abala abali mu opposition oli ng'alowooza nti bw'anaabeera obulungi ekyo kimala kyova bakanaabamu abayingidde politics bayingiddemu babeere bulungi si abo ababeetoolodde oba n'abala by extension babeere bulungi. Gwe nange abalwanidde abalala okubeera obulungi ne tusigala nga tuli bubi tolira nga batugeya. Of course naye waliwo essanyu ate ly'olina biryaki bw'osalawo you starve nti kambeere bubi ku lwabali naye nga boobeerera bakugeya anti kubanga tukikola nga tetunnyonnyodde ekyo gy'oyinza okuyita mu ekonomi ze tuyita common good. Waliwo ebintu ng'empewo ffenna tugisharinga twalirwanya okulaba ng'empewo nnungi olwaleero ensi zisonda ssente opreservinga ekibira ekiri e Uganda. Ensi ezeewala zitusondera kubanga ekyo ekibira kirina effect ku nsi yonna. Empewo bw'eva kati olwaleero abantu bafa kenda juzi baabala mu Kampala muno nga bafudde related to pollution. Ki ekiyamba ku pollution gino emiti newe nayise ku bypass bagiteri bazikola eki so nti waliwo ebintu bye tulina okuyiga nti kikola nnyo bw'olwana okulaba nga fuwala buno obusolo obutusinga bwe batematema ekintu ne kitamala bonna tebalya. I forget their names. Batematema nga buli omu alina okufuna kasabalaba nga tebamala nga bakireka. Kati humanity bw'erina okubeera n'abaagala obukulembeze we nagamba nze ndi kafulumu kulinnya emiti naye bwe naalinnya gijja kuyiika
Waliwo abali wansi. Yes, abali wansi bafune nga bw'osiiba enjala n'oweereza ekyebiri eka. Abangi babeere bulungi. Yes, bali eka abeka kabakole ki? Era waliwo n'abakikubira eno naye. Andi era kakati andi yes. Yeah, ye character. And of course mu buli sector yo mweri. Bwana ekikala kya mitwalo esatu. Yes, yina ababulungi. Kane bali yintula. Yes, bwe nalinga nakola buyinula mukwano gwange engineer yanyumiza ka story twali corruption. Nagambe engineer mu Uganda yakyalira engineer omudaki. Namuga ngo ine nyumba ya maanyi nti sende wazijjawa. Mbulugudo olukulesa olabye nti lw'olugudo lulinga olugenda mu ggulu. Namuga sente ezaafikkako mwe nazimba ki ennyumba. Omudaki najja returning visit. Bwe yatugana ngo ine ennyumba eringa lubiri sende wazijjawa nti olugudo olukulesa olabye nti noonya na massage mpulira nfa. Sente ezaalina okuzimba oluguudo zennalia ye nnyumba eno gyokola ki olaba enjawulo oli ezaafikkako ze yazimbisa ono yalira ddala ono ze yakola ki kikikala yimugambye kati ye mindset gye tulina kaija bwe tuba twogera ku kyenji nze eyo ekyenji gye njogerako era mbuuza nnyo abantu oyagala kyenji efaanana etya gizire mukulugolanyoyigwananyonyagolega nti mutandika okudefininga change gye mwagala others ya basala kubanga no Uganda is in a crisis nti tetusanyukirangako president azze tusanyuka nti abaddeko agenze kuba otegeera we don't celebrate the coming of a new regime, we celebrate the exit of a regime tetumanyi ono kyaleeta it's none of our business. Naye kasaba nga atujjidde mu 71 abantu bakubano nti Obota akoze eki agenze ne badda ku tanka ne bazina tuwonye nga tebamanya bagenda okujangala ekifuuse ekizibu mu 79 ne bakubana engoma sabasaba ne bazimba ennyimba babawonyeza kijambiya ki amin ne tubeera mwereko omumanyi yali awo onaavaako mu 86 Museveni ajja abantu bakuba enduulu abawonyeza abanyanya ne Ruto abamukubira enduulu Obota engege yali ngege emaze okududa bamuyisa ku boda nga agenda Obota engege 85 nga balesa abantu waliwo babuza erinnya gwani spell your name onzi nga bakulembeza bayize kulwaninga ki kati n'olwaleero ne wabeerawo muguwe eddalu n'ategula Mwai Museveni nga ffenna erinnya lye tuyimba nga tujjaguza nti Museveni atukoze eki atuviiridde. So we never look in the future. Era ekyo ekizibu nekibeera ne preamble ya constitution gye tulina olwaleero etunula nnyo gye twava. That we the people of Uganda looking at where we can, yes, our turbulent awo. Is that not the narrative mwe gye muzimbye nga ba politicians? No, bangi gye bazimbye. They don't look in the future. Nawe gyozimbye. No. Abantu balage ekizibu kimu. No, is a situation ina kyovola nkuwadde kiki ekirina okubeerawo. Kuba abantu bangi basobola okulaba ebizibu. Naye abafuna solution si bangu. Kaija, what is Uganda's problem? Uganda's problem is governance. Not even in the prayer. Is governance. Not Museveni. Is governance caused by Museveni. Hey. You sum up Uganda's governance problem totally in Museveni. Yes. The whole of it was Museveni. How? We got finally in conclusion therefore Museveni zimu. Musaunika ISM. Kwa Museveni is no longer an individual. And I must tell you, he's not in charge now. Naye alina obwana obwamuwamba ngaesikia kweyabo gye bukola kizibu survive kubanga bo tebasagenda mu public ayina kona abantu amwinako goodwill naye kati kubatambulira Bioloza yafuka Cameroon. That statement you have made is treason. Edward Museveni is not in charge. So who is in charge? The elected president of Uganda is who then is in charge, Kaija? Because omusajja mwivuli kigambo kyoyogera mmanyi ko kitegeeza. So who is in charge? Why am Museveni tali in charge? Who is in charge? His family is in charge. That's treason. Did we elect his family? So you are captives. Ngani yatuwama.
How can I be captive when I'm seated with you here freely? Nonda ne mukomera munange muzanyo omupiira twalingiriza tuzanyo omupiira tulaba TV tusoma amawulire so nti ndi muwambe nga ndi na oyina by'oyagala okukola bitasa kukola era twabwegera ekigambo prison ekikwedde kubanga yeze kuba narrative gye bateekawo oyina limitation bw'ogira bwoti boundary era bye twogera